increase how we can market our things. It is no doubt anywhere that the traders have an upper skill in selling and marketing. So as manufacturers, we want to leverage that, and we concentrate where we have comparative advantage, which is manufacturing, but we want to move together. We have agreed in our planning to set export hubs or business hubs at this exit centers of country, especially on Congo border, on northern Uganda border, and how we can export our things to countries like Somalia on the other extreme end. So we have agreed that we will move and work out together, set stores and business units at all these borders. They occupy the sales units, but manufacturers use the stores. So the two units will be in those hubs. It is still an idea. We are putting it on paper. We have agreed, and we see how we work with the government and other agencies that can support how those business hubs at the borders can be established, and we use them to increase our exports into neighboring countries. So those are some of the things that we have spoken about. I am here with the chairman of Kacita. Okulaba nti quality awards ezibadde zitegekebwa nga Kacita tubadde tuziteeka ffekka, naye kati baganda baffe batusuubiza tugenda kutambula nabo, kubanga twagala tulabe kino kye bakoze ku katale kya mutindo, kampani kyesukkulumye ku ndala, tutambuliramu kigenda kutuyamba. Ensonga endala tubeerako oko n'eddiini emalako omwaka, twagala tulabe nti twongera tutya okusitula bizinensi zaffe, twewabula tutya nga ffe abali mu private sector, era tulowooza nti okugatta amaanyi kigenda kwongeramu nnyo ebirungo mu nteekateeka zino bannayuganda bongera okuganyulwa mu byenfuna. N'engeri gye tulabamu ebyenfuna bikyuka buli ddakiika. Tusuubira nti bwe tujja abasuubuzi ne bafuna amagezi ag'enjawulo bamanufacturer ge bakozesa, ate naffe ne tubabuulira obukodyo naffe bwe tukozesa, awo bizinesi zijja kutambula.